abavubuka bange jjukira nze amyuka omukulembeze w'abavubuka mu kibiina ate era nze mukulembeze w'abavubuka mu Buganda. Naye njagala okubuuza ku bavubuka abaffe mu ggwanga lyonna n'okwetoloola ensi yonna. Yes, abavubuka abaffe abali mu Amerika, abali Kenya, Bungereza, Tanzania na buli wamu yonna ne wano mu ggwanga nti mwebale kutambuza mirimu, mweteeketeeke bulungi obuyinza tugenda kubutwala. Yonna gy'oli Uganda yonna nzija. District nyingi zembaddemu naye gye sinnatuuka ngenda kuba mbatuukako mbawo obubaka obw'enkyukakyuka. Ate ne pulezidenti waffe saawa yonna agenda kujja era wamala okusooka agenda kuba atuuka ku bannayuganda bonna. Tuwa zaffe zigenda kuddamu tulabe nga tugenda okutuuka mu kalulu nga tweteeseteese bulungi. Yes, nga tweteeseteese bulungi. Tuwa ezo zirina kye zigattako. Yes, zigattako. Anti kati nkugambye essaawa eno ndi mu kutambula eggwanga lyonna tulina district ezisoba mu 146. Ntambula emu ku emu nga nteekateeka abavubuka era pulezidenti gy'omulaba yonna nze mba nasookayo. Gw'osookayo n'okunga abavubuka. Yes, nekunga abavubuka ne mbateekateeka nitumwaniriza mu kitiibwa. Ate ani akunga abakadde? Abakadde gy'ali jjukira oli eyali ow'abakadde twamuziika yafa, so ne wabeerawo ate omulala eyajja. Bambi kaakati poliisi olunaku lwajja yafulumiza statement ng'egamba eyagala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agende mu mbeera yonna akole statement aginnyonnyole ensonga ezikwata ku kabenje akaliwo e Bulindo basobole okufuna amazima amatuufu. Mwenga bannamateeka Honorable poliisi yagambye nti no yasooka neegendayo Honorable n'agyebalama ne baga nti bajja kufuna mazima nga mwami Kyagulanyi takoze statement. Era poliisi neegamba nti waliwo ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo abagamba mbu Kyagulanyi bwe yalaba ttiya gaasi n'atya n'abuuka mu mmotoka n'atomera oluggi ne lumusala. Abalala ne bagamba akakebe ka ttiya gaasi kaavaako akapapajjo ne kamutema. Baagala bawulire ye kennyini akole statement balyoke bafulumye binaaba bivudde mu kunoonyereza. Mwenga bannamateeka Honorable bw'anaagaana okugenda okukola statement tekirina engeri gye okunoonyereza kwa poliisi kweriko. Kitya era poliisi kiki yanoonyerezaako n'ekiggusa. Anti mumugire mmisa. Anti olabyeyo kyenoonyerezaako n'ekiggusa nti lipooti yino baagitadde ku mmeeza nti kino kyali bweki. Anti mukole kyeyagala. Ate kole ki tesobola kunoonyereza kubanga n'obusobozi obunoonyereza ku ekyo tebulina. Yensonga lwaki tusobola kukkiriza ate pulezidenti waffe ate kumusindika mu batemu abaali baagala okumutemula ate gye tuba tumusindika. Poliisi yakola ebikolwa eby'ekitujju ku pulezidenti waffe. Era ekigendererwa kya DPC Waakira kyali kyakutemula mukulembeze w'abantu. Kubanga bannayuganda be balonda pulezidenti Kyagulanyi. Yes, kakati bo ne basalawo bamutemule mu mbeera eyo nga bwe mwagiraba. Bannamawulire mwaliwo bino ebintu mwabikavalinga. Poliisi yo yennyini egamba nti ffe pulezidenti tumuganye okugenda okola statement. Teyaliwo poliisi yo. Abasirikale baayo abaali baagala okutemula pulezidenti babakutte ne babajjako statement. Bo bawa statement yaabwe. Babakwata bagiweera wa statement. Baali balina okukwatibwa kuba ebikolwa bye baakola byali bya butujju. Anti kaakati statement byali bya bumenyi bw'amateeka. Mukulu kanso bwe bamala okukola statement ne bazuula ekituufu kwe basinze ne baga nti gundi akwatibwe naye nga statement zinnaggwayo tosobola kukwata muntu. Bino ebintu ebyaliwo ku lunaku olwo poliisi lwe yegezaako temula pulezidenti ng'ava e Bulindo. Ndowooza ensi yalaba nti Mwami Museveni ekigendererwa kye kyakutemula pulezidenti Kyagulanyi. Museveni atayingirira muwa. Naye njagala okulabula Mwami Museveni ne banne nti singa munaagezaako okukola ekikolwa ekyo ne kituukirira nga bwe mukyagala kubanga we batu bakyagala baagala kumutta. Yes, baagala kutemula pulezidenti Kyagulanyi. Naye singa banaagezaako okukikola mugenda kulaba kye bayita genocide wano mu ggwanga ekitta bantu. Ng'abantu saala bayiwadde yekala. Mugenda kulaba ekitta no bagezeeko bugeza. Bagezeeko. Mufumbira yakuma mu bantu omuli. Era ekyaleeta no kyovola abantu twabagamba bakakkane kuba ffe bakulembeze baabwe. Etubagamba bakakkane obuvune obutuuse ku pulezidenti tebubadde tebutiisa nnyo. Okitegeera?
kubanga ekigenderwa kyabwe ekyasooka kyali kyakumuttira mu mmotoka munda mwe yali era we bajja omusirikale n'ayimirira ku mmotoka n'afuuyira sipule munda no ebifaananyi ebyo weebiri yafuuyira munda sipule mu mmotoka oli n'avaamu ati kugambye basooka ne basuulamu akebe kati ya gaasi ne balaba ne katulukira mu mmotoka era yagenda okufuuyira sipule munda nga pulezidenti amaze okubuuka mu mmotoka bwe yamala okubuukamu omusirikale DPC w'ekira n'agamba omusirikale yali amuliranye nti shoot him mukube yes amaloboozi weegali n'amugamba shoot him nga ne kamera weeziri era amaloboozi ago oyo mukulu Kitumu Alusoke agalina naye njagala okulabula Kitumu Alusoke ti ofiisi eyo gye wajjamu si nyangu abuuze kwenanga agibaddemu abuuze kwenanga agibaddemu ofiisi erina ebizibu bingi so alina okulya akamanye ng'akoza ne Webba yeegendereze kuba namulaba nga ajjeeyo obuvidiyo ate obukadde njaye entambula gye tubabadde batambulamu eyo okwetolola eggwanga ebadde simanye ebaddemu obuzibuzibu kati vidiyo enkadde zikwataganira wano obutemu bwe mwali mwagala okukola wane Bulindo zaali zijjirawo ezo vidiyo ze yalaga bannamawulire so tetugenda kukkiriza President Kyagulanyi kugenda kukola statement mwe fe mwamuwabudde twamuwabudde era yensonga lwaki bamuyita tagenda oloza lwaki tagenda oba statement ze mwafuna twamuwabudde bamukubya amasasi ne bamusiba n'ekiplastic kinene byatya ogenda mwatidde okugenda okubizuula bitya ripooti y'eddwaliro teriwe yensambya yafuluma negamba nti yakubwa akakebe kati ya gaasi yafuna obuvune yakubwa akakebe kati ya gaasi ke kamuleetera obuvune obwo bo bakategeera batya ab'ensambya bataliyo nti kaali kakebe kati ya gaasi no anti akakebe kati ya gaasi ke kavaako obuntu obwo babuyita batya obwo bugondi obupapajjo obwo obwamuyingira mu kugulu bwavamu akakebe kati ya gaasi era n'abamawulire mwakakwata nga kabalukira awo wenyini kabalukira emabega wa mmotoka yes kakati ripooti weeri eyeddwaliro naye abantu bonna baali beetolodde Honorable akapapajjako kayita mu bantu abo bonna ne kajja ne kakuba Honorable yekka bw'oba tunuulidde ebifaananyi ebyo nga bwe byali yava mu mmotoka bw'ava mu mmotoka n'adda wansi ekyamujja mu mmotoka ye tiya gaasi gwe baakubamu n'obukebe bwa tiya gaasi bwe baasuulamu tosobola gibeeramu kweza emmotoka nga basuddemu akakebe ka tiya gaasi yes kati bwe yavaamu ajje abuuze poliisi buzibu ki lwaki mukola ebikolwa bino eby'obutemu ku bantu kati DPC kwe kugamba nti shoot him kubanga ekigenderwa kyabwe kyali kyakumutemula kakati bwe yagamba shoot him baakuba ate sike akakebe kati ya gaasi akajja kiyakebe akajja ne batandika n'okukuba amasasi kati bwe balaba nti bo baali balowooza bamukubye essasi tibamukubye basasi mu lubuto baki nga balowooza bamusse so baali balowooza nti bano bakanyama okukola bwati okumukwata bo baali balowooza ekyabwe kikoze eki shooting bo baali balowooza ekya poliisi kiwedde hati mukama namubika kakasugera wamazo binoonyerezaako byonna nabinoonyerezaako ate waliwo kye sinanoonyerezaako okuva obutemu buno we bwabalukawo tubadde tunoonyereza era ne fayiro z'abaana abapoliisi DPC w'ekira ne OC station zawedde dda tubatwala mu mbuga z'amateeka ate kati embuga z'amateeka ze mubatwala ze mutakkiririzaamu tubatwala mu kooti no tulina okulabisa bano abasajja mugamba kooti nfu ate kati mubatwala tulina okubalabisa bano abasajja kubanga tugenda kutwala abantu abo kubanga tuwabira mu poliisi ekinoomu tetugenda kugamba baasi byakagabo balusoka ataaliyo wadde nga tukimanyi nti bano baali ku biragiro byakagaba naye tugenda kutwala bano sekinoomu mu mbuga z'amateeka kanso nkitegedde bwe mubanga mubatwala mu kooti Honorable Kyagulanyi anakola statement abantu bano okutwalibwa mu kooti batagikole kubanga ku statement ye kuba ino okusinziira okuvunaana abantu bano ate yennyini aganye okukola statement tugenda kubatwala mu kooti ujana akolera statement ajja gikolera mu kooti kati abalamuzi bo mubakkiririzamu okusinga poliisi no ate kandi kati omulamuzi ajja ku President Kyagulanyi ajja kuyimirira wali mu kooti
atandika okwogera nga poliisi bwewandika kubanga ye tugenda mutwalanga mujulizi yaliwo buno obulumbaganyi bwamukolebwako ne pulezidenti n'ekibiina ne bannayuganda bonna katwagala kubatwala mu kooti yajja kujjanga omujulizi byayogera wali kooti byewandiika so si kumukwata tumutwale ku poliisi gye bali abatemu bw'osobola okugamba nti abatemu badde bagala kutemula ate nkukwate nkutwale mu batemu poliisi ya Museveni yabatujju yabatemu mbagadde okutemula pulezidenti w'eggwanga omulonde bannayuganda gwe balonda kakati ate tuluddirire ate abatemu ate tubatwaliye pulezidenti wa munansonyiwa n'abalabi munansonyiwa naye Kyagulanyi abantu tebamulondangako bamuwa akalulu yes bamulonda 3,600 naye tabeerangako pulezidenti ekintu ekyo banne njagala mukibave mu mutwe is elected president kuba no anti wulira kati waba teyabeera pulezidenti lwaki bwe twalangirira ebyava mu kalulu Museveni teyabiwakanya ate yandibiwakanyiza nti nga balabanga abataya twabirangirira twamuwangula n'ebitundu 5 lwaki teyabiwakanya gwomanyi wuliriza anti wuliriza ndi musajja muyivu gwomanyi nti okwerangirira nti wawangudde akalulu musango gwa kulya mu nsi y'olukwe Besigye bwe yerangirira ne bamulanyiza bamukola ki tebamuvunaana musango okulya mu nsi y'olukwe ni bamuleka bamuvunaana era n'omusango kyaliyo mu kooti kubanga mu gavumenti yabulwa obujulizi olw'ensonga Kyagulanyi yalayirako kuba president fetubagamba bwabanga bagamba nti president Kyagulanyi teyawangula Mwai Museveni atwale mu mbuga z'amateeka aleeta obujulizi nti ye yawangula ffe tetwawangula anti kakati yes naye bwabula yabula yamenya amateeka ne yeerayiza bandi muvunaanyi twerangirira kye bayita okwerangirira kasita olangirira nti nafunye obulu bwe buti kwezi wawangudde tewali ateyagaliza yes naawe kennyini osobola okulangirira by'oyagadde ebitali official kati bantwala mu mateeka kyo kimenya amateeka kyova olaba wuliriza kyova olaba nti mwaba mikutu gy'amawulire nti bwe mubeera mutuwa provisional results ezivudde mu kulonda mugamba nti ebyenkomeredde byakakiko kaki kabyakulonda kitegeeza teri muntu yenna akkirizibwa kulangirira kintu kyonna kati bwe tubanga twabire nkugambye mmwe mulangirira provisional results tulaba olusi bye tulangirira nga biba bifu ate ogenda okulaba nga ebivudde eringa birala ebirudde wa byabakama anti byabakama babikyusizza tomanyi nti oli byalangirira biba byakifuula nnenge byabakama tomumanyi kati naawe okyesiga byabakama nga naawe kenyini yakubba lwaki temuleeta electoral reforms mu parliament mwe bannamateeka ne muinfluencinga ababaka baffe aba parliament abaliyo bakole electoral reforms byabakama alekerawo okulangirira kubanga si mmwe mu mulonda electoral reforms twazoogerako dda kubanga bw'oba oyagala electoral reforms gwe tojja kuleeta private members bill nga parliament tekukkiriza anti olina kusooka gisaba olina kusaba parliament bwe twateekayo okusaba kwaffe mu parliament minisita w'ebyamateeka Norbert Mao kakati omanyi akolera mu NRM kati yavaayo ku floor ya parliament naga nti gavumenti emalirize enteekateeka ezo zonna ezireeta kati gavumenti bw'eba ezireeta ate gwe tolina bw'ofuna private members bill lwaki temukyongeramu amaanyi tosobola kuziri era tuzibanja nakati tuzibanja twagala zijje bannayuganda basobole okuba n'akakiiko akali independent yes aketengeredde so ebintu by'okugamba nti tujja kubeera n'akakiiko nga kaba byakama tukakkiririzeemu kyobola nti gwe wakyogedde noga nti nyinza obutadda mu kalulu nze sigenda kudda mu lwaki toddayo okusinziira ku byabakama byalangirira tosobola kudda mu kalulu sente zange ngenda zikola mu birala ebintwala mu maaso abalonzi kubanga okimanyi era ojjagendayo bakusinga abalonzi okuzirya nga tebazikoleredde ojjagenda bakubbe ezange kanzitwale nzisimbemu emmwanyi owulidde kakati tunakola tutya okutwala omusango guno mu maaso nga temukkiriza kukola omusango twagumaze edda era wiiki ejja tugenda kugutwala mu kooti oguno ogw'okuvunaana poliisi abo abasirikale era ebifaananyi twabibalaze be tugenda okuvunaana temwabiraba yes president yatuuza press conference n'abalaga ebifaananyi by'abasirikale abagenda otwalibwa mu kooti so enteekateeka zonna zaawedde edda okay kakati era kanso njagala otuyambeko abavubuka ba Nuupu 3 abadde bavunaanibwa mu kooti y'amagye bakkiriza omusango ogw'okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju era babadde 32 kati abakyegaana omusango bali 29
era kooti oludo lwabi lwagambe lwegenda kweyambisa bano ng'abajulizi okulumiriza abali era ne babalumiriza nti bali okuli ne Kakooza be babatwala mu bikolwa bino eby'ekitujju ebyabaviirako okubasiba emyaka kaakati ena nga tebava mu kkomera. Kibikolwa ki eby'ekitujju bye baakola okwokya ebipiira okwagala okugwamba gavumenti nti baabikolerawa mu Kampala n'emiriraano. Ndowooza olaba so kakati abavubuka bano abakkiriza tebagenda kubaleetera ebizibu nti nno Nuupu etegeka ebikolo eby'ekitujju. Tewali bizibu byonna bye bagenda kuleeta kubanga nakyogera era gwe wankyaza wano ninkugamba nti Balamu yagenda mu kkomera ekitali n'asuubiza abavubuka bano miliyoni 2 n'ennyumba. Gavumenti gegenda sente zijjawo. Gavumenti erina sente zino sente Museveni zabba obubbi. Gwobadde okimanyi nti mu Uganda kati mulimu obukundi 2 aka Museveni n'aka Genosale. Obwo obukundi obwo obugase tubuyita uliriza muyiteko mwami Museveni babuyita Uganda tujinyage. Obukundi obwo Uganda tujinyage bwo bwajja ng'ekigendererwa kya kunyaga ggwanga. Gomanyi sente ze babbye. Bonna Uganda bali mu kubonaabona abo basajja bali mu kubba sente za bazeegabanya bwegabanya. So Balamu yagenda eruzira n'ekitalya n'akonvinsinga abaana bano abawe miliyoni 2 bakkirize emisango nga yaga nti bwe banakkiriza bajja kubata babawe ne ssente. Okitegeere? So ebintu ebyo najja bano nembyogerako era tuzze tubikomplainingako ne mu kooti y'amagye nga tuga nti abantu bano waliwo ababatuukirira bakkirize emisango. Tuzze tukyogera emirundi mingi mu kooti. Naye akulira kooti eyo Freeman Mugabe in fact ekintu ekyo kyatandikira ku guti ng'akyaliyo noono bwe yajja era ne kigenda mu maaso. Naye kino tekigenda kutuyigula ttama. Basooka ne bagamba abaana bano emisango gye baali bavunaana nti gyakwambala nkofiira eno gye nnyambadde. Ne tubaga nti temuvunaana baana abo bokka naffe ababakulembera enkofiira zino tusiiba tuzambala era nze nsiiba mbakyalenjinga buli wembeera nti nange mujje mungatteku muvunaana omusango gwe. Yes, kubanga omusango gwe mwabavunaana gwakwambala nkofiira eno ate nze nsiiba njambadde nga temunkwata oba ennaku zo tezinnaggwako. Ate tezinnaggwako zitya ffe tubeera n'abasirikale abo ne gye tubadde tubeera mu ttuwa zonna gye tubadde tubeera nga poliisi ebeerayo n'amagye nga tubagamba mutukwate enkofiira zizi naye nga tebatukwata. Okuva 2 tebateekateekanga kikwetweketo kitukwata. Ekitebe kyaffe tebakimanyi wali bazze balumba ekitebe kyaffe nga bajjayo ebintu ebyenjawulo mu kitebe nga bazze tebakwata ffe abakulembeze. So ekigendererwa ky'abano ku blackmailing abantu ba bulijjo kubalaga nti mulaba kakati Kyagulanyi n'abo bakansonsubuga abo tebakwatwako kati mmwe mubonaabona blackmail gye baagala okwezaako okukola. So twaba challenginga ekyo ne kibalema kubanga zino enkofiira tezina tteeka lyonna lyezimenya. Era tuzze tubagamba baleeta obujulizi obulaga nti zino enkofiira zimenya mateeka bwaba bulakati emyaka ena. Ekyo ekisango we baalabanga tukizinzeeko tebakyalina kyakukola ng'era kituuse ku ssaawa egamba nti kati abantu baffe bateebwe. Oyo Freeman Mugabe oyo brigade yakulira ekyo kikooti kikangalu kooti ekyo n'agenda ewa mwami Museveni n'amugamba nti akati baseeko ogw'obuyeekera. Twagenda okuddayo enkeera nga baga nti kakati nti mwalina ekibiina ky'abayeekera nga bakiyita bali nga kikolera mu mukono wa Kiso bibbi bali ekyunga kyali era kyakoleranga mukono ne Kampala ne Wakiso. Ne tubaga nti mutuleetera obujulizi obulaga ekyo. Era twabuuza brigade yoyo General Freeman Mugabe ne tumuga nti omanyi kyekitegeeza okutandikawo ekibiina ky'abayeekera n'aga simanyi. Tumuga kati okola kyawo mu ntebe gy'olimu kubanga kiri kikooti kya kivandula ekisooka abakituulamu tebamanyi tteeka n'erimu bagendera ku order. So ne bajwetekako ebisango sange ebyekijjega byonna ebiri awo bitalina mulamwa. Kakati ekisango ekyo nakyo ne tubabuulira nti bw'oba oteekateeka obuyeekera wateekwa okubeerawo abuvujjirira. Ekyo kikulu nnyo mu bikolwa eby'obuyeekera. Tosobola kubeera mu nsiko nga toliiko akuvujjirira. Wadde aggulira lugabire. Yes. Kubanga oba weetaaga n'emmere mu nsiko naki. Kituufu. Yes. So ne tubaga nti ekisooka musooke mutubuulire ani yali avujjirira ebikolwa bino n'ababula. Tubaga kati ekyo kyokka
bwe kiba kibalemye abaana baffe mubate kanso njagala otuwabulemu gwe munnamateeka omusajja ono Tabula ne Lujja abaakuba Lwoma omukulu w'ekika ky'endiga bakozesa mmundu era mmundu poliisi egirina lwaki bo tebatwalibwa mu kkooti y'amagye obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo era simanyi oba naawe tebakukime ate nga banjagazaaki oli munnamawulire naye bajaga nti ekyo wabuuziza kyaki okubuusa abantu kuba kati oli ku bantu b'obuusa neetengeredde kakati ekyo ekibuuzo tuzize tukibuuza ebbanga ddene ne tubaga nti tuzize tulaba abatujju abayeekera ababaddeyo mu kibira Yamiru mukulu kyakulabirako tali mu kkooti y'amagye abadde mu buyeekera ayina emmundu nakati ekibiina kye kikyagenda mu maaso n'okutirimbula abantu ekya ADF weekiri kimanyikiddwa n'ensi yonna naye tali mu kkooti ki akoleza mu kkooti z'abantu ba bulijjo ne tubaga nti kati kino ekikolwa oyongeddeko ekikolwa kya Tabula babakwata n'emmundu era naye yakkiriza ne batta n'omuntu n'alabika gwe basse n'abatta ne bakwatibwa naye tebakutwalibwa nkomo bali mu kkooti wano eya Mwangatu era balina mu kkooti z'amagye balindirirwa kutwalibwa mu kkooti nkulu kakati bano kye baali beekwasa era kyekimu kyekino kubanga etteeka lye baali bavunaniramu bano abaana baffe nga bagamba nti babasanga n'ebintu ebyefaananyiriza ebyamagye ebyefaananyiriza si byamagye naye ebyefaananyiriza era walaba ne juzi nga bawamba Akirewo Kivumbi omu ku bodyguard akyaliyo era twateraddeyo okusaba kwaffe mu kkooti twagala aweebwa akakalu ka kkooti tuddayo nga 20 omwezi era tumanyi bayinza obutamuwa tulina bano abaana bali mu kkooti y'amagye bakasaba emirundi egi sesatu gyokka mukama wange gisukka mu esatu gye twakasaba kubanga basooka ne batugamba muleeta abazadde ne tugaa nti abazadde tubaleese ne bagaa nti abazadde tebali substantial abazadde tebatuukiridde kweyimirira baana baabwe ne batugaa nti kale muleete abakulembeze mu kibiina ekya NUP ne tugenda ffe nnyini ne tuteekayo ebintu byabwe ne bagaa nti nammwe temutuukiridde ne bagaa nti muleete ababaka ba paalamenti beeyimirire bano abaana ne tugendayo n'ababaka ne tubatwala ne bagaa nti nabo tebatuukiridde Yesu yalina okujja kati ne twebuuza Yesu oba Nabbi Muhammad kati balina okujja babeeyimirire be bajja okuba ndowooza sabusita kyabasibye busibi sigamba nti nno babulidde babeeyimirire oba kiki naye muzeeyi byonna tuzze tubikola naye mwami Museveni ekigendererwa kye si kyakugoberera mateeka nzize nkubuulira nti mwami Museveni ne kaguruupu ke bamenyi b'amateeka ab'olulango si bamenyi bumenyi naye ab'olulango ddala kubanga be ebikolwa bye bikolwa bya kiyeekera bali mu nkola eri eyabwe eyapanda gaali gye bawambirangamu abantu ku mulembe gw'Obote nga babateeka mu bimotoka biri babiyitanga ani bakuntumye bawatali kaaba nga bebawamba abantu bebabatemula kubanga ekyo ne General Kayindo Tafiire yakakasa nti ffe twatemulanga abantu Soso Obote yes Kayindo Tafiire yakakasa nga bamwonoona bambi Obote Kayindo Tafiire yagamba nti bayambalanga engoye z'Obote ne bagenda ne bawamba abantu ne babatemula bavumaganye gavumenti y'Obote abantu balabe ntimbi okitegeera so kati bino bye bakola tetubyewuunya kubanga byebyo ebikolwa byabwe bibaze bakola tebagoberera mateeka era olaba ne mwami Museveni wamulabye mabega kawanga nti abantu n'ebbeeyiro bagibamme nti abantu babamme ebbeeyiro mu kkooti naddala bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye babamme ebbeeyiro pulezidenti mbadde nti amasiga agakola eggwanga gali 3 kituufu parliament ekitongole ekiramuzi n'executive ya president Museveni lwaki president interfering yeyingiza mu bitongole bino kakati ye institution zonna yaziteeka mu nkwawaze wano kubanga yakola kyayagala kyekiko yabapointinga ate apointinga bakaada ab'NRM ojja kusanga byabakama omujjukira mu musango wa Dr. Besigye oyo yeteetako nga yawaabira Besigye kakati osobola aleta kyakuwa tasobola kuwa buwanguzi muntu avuganya gavumenti ojjukira gundi ono Saabalamuzi Owinyiddolo yasooka kugwa mu kamyufu eri ewaabwe akenaalemu najja kati ye Saabalamuzi omusuubira kikola kyoto oyo Saabalamuzi ate yamala amamiima kati abo temusobola kubasuubira nga bwe tutasuubira mu Mugabe
Freeman Mugabe olio wa kooti y'amagye tetumusuubira kubanga ekisooka n'eyo kooti y'amagye eri ababali mu bamenyi b'amateeka era naye ekola mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti etaputa ssemateeka yagamba nti eyo kangalu kooti ekkirizibwa kukozesebwa muntu wa bulijjo kino kooti etaputa ssemateeka yakirangirira naye Mwami Museveni nga bw'akozesa ebikolwa bye ebyekiyeekera era n'akola ki n'alemezaayo abantu abaana bagamba temukyagendayo kubalambula ne wiiki eno yennyini twakavaayo olwaliyo si lwakubiri eggulo sekuyitale jeno yabadde kitalya abaana bano tuze tubalambula wiiki eri eyaggwa nga pulezidenti balambula ne mubatwalira yakantu ne tutwala buli kintu kyonna lwaki basazeewo okukkiriza emisango ng'ate ati nkugambye kyekyo abaana bakooye ekkomera ebbanga ddene gwe n'osiba omuntu emyaka ena nga tomuwaako obujulizi bwonna niba n'emyaka ena miwanvu emyaka gigenda kuwera 5 kuba 2 okimanyi ti emyaka ena miwanvu mingi nnyo kati ng'ekigendererwa kyabwe nti bano bakkirize emisango naye tuze tugamba abaana bano temukkiriza bisango bino kubanga bijweteke naye embeera Mwami Museveni gy'abataddeko baali balowooza bijja kwanguwa baveeyo n'okwagala n'okubagula obuguzi kubanga abaana bo baaguma ne bagamba nti akatubeereyo naye kakati olaba akkiriza okugulwa gwe bagamba nti akakati gwe tukutadde katwagala abaana bano bajje balumirize tulabe obujulizi bagenda okuleeta naye twagala okugamba Mwami Museveni ne banne nti bino byokola bizze bikolebwa gavumenti nnyingi ezaavaawo era Mwami Museveni yajja mu kujja nga azze okujja okuwamba obuyinza ng'atemula abantu be yagamba 5,000 be yatemula yagamba nti bino ebikolwa bye yali avumirira ebyokutemula yali alwanyisa nti bye yali alwanyisa ng'alwanyisa okutemula abantu okuwamba abantu okuteekawo ebiyumba bitokya kyembazi mu batulugunyiza abantu kati byakola ekitegeeza nammwe bwe munajja mu buyinza tetwebalaabala bye mugenda tukola no ate nze ndaba Kyagulanyi yensonga lwaki tulemerako okulaba nti amateeka tugagoberera kubanga ebyo Museveni bye yakola mu nsiko tusobola obikola naffe kati gavumenti ye ne tugimaamulako mu mbeera eyo naye ffe tugamba nti eyo si gye twagala okugenda twagala tugoberera amateeka mu kujjako ki gavumenti bannayuganda bakooye okuyiwa omusaayi saawa eno mu mwezi ogujja tugenda kuweza emyaka 6 nga twefuze 6 kubanga twefuga 6 mu emeka 6 mu 2 tugenda kuweza emyaka 6 mu 2 mu 3 nga twefuze kakati okuva olwo bannayuganda tebalabangako gavumenti ekyuse mu mirembe okuleka okubatemula obuki bannayuganda bazze batemulwa butemulwa gavumenti zino zonna okujja okubeerawo naye gweosuubira nti nno President Museveni obuyinza buno ayinza obbuba wammwe aba NUP n'atabukwasa mutabani we gwe yeesiga nakubuulidde nga ntandika nti tukimanyi bulungi nti Mwami Museveni tajja tuwa buyinza naye tugenda kubutwala kiki kye mugenda okukola tugenda kubutwala nga tugoberera amateeka mu mbeera yonna tugenda kubutwala werinda olabe era namulayo Museveni namulaba wiiki ewedde yali Kenya nga asabirako Raila Odinga akaluluka kubeera ssentebe wa African Union Commission n'agamba nti omu ku babaka ba Parliament yayogera ku Babu Owino nti Babu Owino akolegana ne Kyagulanyi olw'okuba yalaba Babu Owino nga yeekubye ebifaananyi President Kyagulanyi oli wa Kenya nti akolegana naye okumaamulako gavumenti yange naye kibi ky'okolaganako n'omuntu ate ekyo kituufu era gavumenti tugenda gimaamulako mutya nga tukolegana n'abakulembeze abalala bonna okwetoloola ensi tugenda kujja kusuula gavumenti ya Museveni nga tukolegana n'abakulembeze bonna kuba ne Mwami Museveni Mwami Museveni teyakoleganako na bannakenya nga asuula wano gavumenti bamaama Mbabazi basinziiranga Kenya okuvujjirira abayeekera mu nsiko kati nammwe mumaliridde yes tumaliridde okukolegana na buli omu yenna okulaba nti gavumenti ya Museveni tugisuula ku mulundi guno tetulina muzannyo naye akalulu temugenda keetabamu tugenda keetabamu akalulu munaba temunagisuula bwe tunaba tetunagisuula era tujja gisuulira mu kalulu mwennyini singa akalulu katuuka nga gavumenti ya Museveni tennagwa kubanga ffe ekigendererwa kyaffe kyakugisuula leero oba enkya okimanyi nti oli musajja nnyo oli musajja muwaŋŋuli kubanga ogenda n'ojja wano n'owanda omuliro ne ŋŋamba nti leero eggwanga likutta omuliro kanso siddamu kuwulira kanso nga weekwese omanyi bye mba nteekateeka eyo kiki bye nkugamba bye ndi mu kuteekateeka bye bikubuza yes
onkubira amasimu nobeza mesino nga nti oliwa ne nga nti nina byenkyateekateeka bye bimbuza wano ate kati bwe nabeera wano buli nnaku biri ngenda biteekateeka kitegeeza bijja sigala mu bigambo twogera bwe tukola tetwogera bwogezi ne bisigala ku twogera nga bwe tukola enteekateeka yonna ekolebwa abakulembeze bonna okwetooloola ensi zonna tukolegana nabo okulaba nga tusula gavumenti ya Museveni kyekigendererwa kyaffe kanso tugwe totya kutwala mu kkooti y'amagye sirina kyentidde kuba kati enteekateeka zonna ziri mu kumalirizibwa kati nebantwala kati zimaze nebantwala era gavumenti ya Museveni ejjako yes abaana bano nga batuwemudde nnyo abagambye nti nno ffe tukkiriza nti twali mu bikolwa ebyekitujjo tolaba nti nno balina engeri gye banoonyemu NUP gavumenti ya Museveni yekozesa abanyigiriza nnyo oyogedde bulungi ebanyigiriza gwova okwogera n'oga nti gwogambye nti emyaka ena mingi emyaka ena abaana bali mu kusiyagibwa babasiyaga yes abaana bali mu kkomera emyaka ena nga babasiyaga buli lunaku era kakati bali ku pampa ze batambula nazo beesiba bigoyegoye ate mu kkomera pampa gye ziri bazijja kuba buli we tugendayo batugamba nti batusiyaga buli lunaku okuva Mande mpaka Lwakutaano mpaka Ssande abasajja nga basiyaga yes batulugunyizibwa mu kubasiyaga batulugunyizibwa mu kukubwa buli lunaku nga bakubwa batulugunyizibwa mu kubeera nti basibibwako ebitafaali ebinene ku busajja bwabwe kati abantu abatereddwa mu mbeera eyo gwe basuubira kubanga bakukola ki balina kukkiriza yes babatadde ku kisenge bali mu kubatulugunya gwe tuteebereza omuntu gwe basiyaga buli lunaku tasobola kubeerawo wano omwana Ronald Mayiga bamukwata juzi ne bamusiyaga ennaku mwezi nga gumu yajja alaja namulana kati asiba mu pampa kati ate gwe basiyagidde emyaka ena yabeera ku waliwo mutabani wange wano yagambye bamutunuza ku kisenge n'agamba nti leero lubazi nti bagenda kunsiyaga naye bamutunuza ku kisenge baali bamukuba saaki balaba ayinamu akasente n'agamba nti banaisirina mukano naye bwe bamutunuza ku kisenge yayaliza nti kutama kubanga byebikolwa byabwe yes ebikolwa byabwe so bana abaana omwana nga yali atutse ku kiseera ekizibu yali atutse ku kiseera ekizibu so kati tunuulira omuntu wabanga n'okumugabuga nti kiwuka tukusaakingi omuntu abeera mu kutya kubanga ebikolwa bya gavumenti ya Museveni mu biyumba ebyo kusiyaga bantu kakati mu makomera bye baana baliwo kuba buli mwana wa Nuupu gwe batwala eri batuuka bamusiyaga busiyazi naye abasiyazi babeera waawo nga balinze yes andi basiteginga bikifeesi byabwe ne bwogenda olaba ne wali ku CPS we bakutwalawo kati bakusiyagirawo bikifeesi biri awo bo balina bikifeesi byabwe ng'omulimu gwabwe kusiyaga baana baffe buli gwe batwala mu komera oyo weni UP kusiyaga gwe mulimu gwabyo ati gwe gubisasuza gwe gubisasuza babisiteginga awo nga gwe mulimu okowokukola ssente tosobola kowasi era ekikuleeta mu kamera wano bulina kukola ssente tosobola kuba balijja emirimu gyayo Museveni yaga nti musiyage okujjayo abaana bano so abaana tugenda kubajjayo nga tugoberera amateeka temuyina musango baana mwego mwakola wadde n'ogumu omusango gwe mwazza kuwagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu na kwagala nsi yammwe so temuyina musango mulala gwe mwazza Mwami Museveni atyo okuvuganyizibwa ye buli gwalaba agezaako omuvuganya buli gwalaba kyobola ne President Kyagulanyi baadde baagala kumutemula baga nti ayo bwe tumujjawo kiba kiwedde naye nze mbagambye kasita mugezaako ne mumutemula genocide kitta bantu nga bwe mwakiraba e Rwanda mu 1994 bwe kigenda okubeera yes kubanga bannayuganda tebasobola kukkiriza tebagenda kukkiriza mukulembeze waabwe kutemulwa misana tukunga ensi eraba kati President Museveni bw'awulira enteekateeka ez'okumuggyako ezo zimumaliriza okukolagana n'ensi zonna tabakwata ensi zonna tukkanyiza n'ensi ez'enjawulo n'abakulembeze mu nsi ez'enjawulo batuwagire tusuule gavumenti ya Museveni era bonna bakkanyiza ne bakkiriza yes si bye bino Museveni byalabako wano e Kenya simanye Babu Owino olw'okuba alabye ebifaananyi bye Museveni so ebyo oli ku biwero nnyo ekyo kiguumaaza ng'entesula ku kyoto kye walabye ku Babu Owino ng'ali ne President enteekateeka ngazi nnyo yes naye nga byonna bye tukola tubikola mu mateeka
tewali kye tugenda kukolera bweru w'amateeka kyobola nti ne bano abaana abali mu kooti y'amagye bano abali mu kooti endala bawumalumagala n'abalala bonna babateeka mu kooti ezo nga babamanyi nti babakwata mu bumenyi bw'amateeka kuba gavumenti ya Museveni tugenda kugijjako mu mateeka tetugenda kukola nga ye kugenda mu bibira kwekweke mbali manyi nti mwafunye emmundu zeweda manyi tienteekateeka ze mwakoze tugenda kumugemera wala tugenda kudduka mugenda gisuula tugenda kukozesa mundu gavumenti ya Moi bwe yali egwa mu Julai wa 1990 bannakenya tebakwata mundu nakati temugenda kukwata mundu titugenda kukwata mundu awo nno nzizaamu amaanyi naye luli omutima gubadde gunneewanisa Museveni asobola otuwaliriza okukwata mundu yes asobola otuwaliriza okukwata naye kati eyo tetunatuukayo kakati mwagala kukozesa bukodyo ki obukodyo ate yagala mbukugambe wano nedda ssebo sisobola kugamba bukodyo wano naye gwe kyomanya tituli mu kweteeka omanyi lwaki njagala nnyo obukodyo obwo luli watugamba nti nno tugenda kunona Katikkiro bubi nnyo tumuwewenyula emiggo yani omulala gwagamba gwe mugenda okuwewenyula President Museveni era Katikkiro naye tewalabika Kabaka teyakomawo namuwoninga ne muga nkuwadde ennaku 3 Kabaka baba tannadda wano mu Bulange tujja enkeera waliwo Ssaabasajja najja era kati nina n'ekirala kyenjagala okuwoninga Katikkiro Kyasipira Mayiga nti abataka ba Buganda namaze okufuna amawulire nga baga nti emyaka 10 tebakkirizibwa kulaba ku Ssaabasajja Kabaka bamaze emyaka 12 abataka tebalaba ku Mutanda tebabakkiriza kuyingira lubiri bamulabira ku TV ekyo kikyamu kubanga obwakabaka bwaffe buyimiriddewo ku bataka ba Buganda abakulu b'obusolya yes irola Mayiga Katikkiro Mayiga yali yega nze Ssaabasajja nze gwe yalekawo nze musigirewe Ssaabasajja Kabaka we yajja yagamba nze siba na musigire okijjukire ekyo kabaka agamba taba naki naga byo Mayiga bye yeteeka mu butaala ali kubibye nze siba na musigire so twagala kugamba Mayiga abataka ba Buganda balina okukkirizibwa bagende balabe empologoma ya Buganda kubanga ffe be bakulembeze baffe mu bika balina okubanga batuusaayo ebizibu by'ebika okimanyi nti omutaka w'ekika ky'empologoma yabadde alemedde kungulu ng'ettaka lye baalitunda yes paka lwe bakoze ekisoboka nti Jeno Kayanja ettaka yalitwala ng'alitwala ng'ani ettaka ly'ekikwa ettaka ly'ekika tosobola era kati neryaffe ery'abennyonyi balitutte balimalawo neryaffe ery'abemmamba ebika byonna ettaka litundiddwa Buganda Land Board yekola emivuyo egyo yetunda amataka g'ebika era ab'empologoma kati balinawo kawugiro kakuziikamu ate nabo babadde babaganye n'omuziikawo tewabirabye yes so kati bwetutuuka ku ddaala eryo nga n'omutaka asobola okulemera kungulu wiiki namba kati ate nze omukopi kakati akalulu ka 2026 okalaba otya Honorable tukeetegekedde tugenda mu kye bayita protest vote tukeetegekedde nga NUP Bigirwa ayina enteekateeka gye yalaga wane ya regional politics naye mmwe temunalagayo nteekateeka yonna yakwongera ku buwagizi lwaki tulaga enteekateeka ya regional politics ffe tuli mu ggwanga lyonna Bigirwa enteekateeka ye simanyi oba yaawa simanyi waliwo n'abaguleta Abunyolo olina lisensi league nabo batandise Ebunyolo banoonya kasente abo Museveni abaweeyo kasente naye ffe enteekateeka gye tulimu ya ggwanga lyonna abaguleta Bunyolo olina lisensi league bote mubatya banoonya kasente Museveni abaweeyo bagambye nabo bagenda kuleeta ababaka okuva eyo baleete naye ate mwe temunatuukayo Ebunyolo tugenda kutuukayo dinga obudde buwedde tuli mu kutambula ggwanga kati ssaawa zino era kyoba olaba nti pulezidenti waffe yadde agezaako okutemulwa olw'okuba nti bakimanyi tituli mu kuddamu tuwazigenda kuddamu kuba twadde bakuddamu wiiki ewedde ebyatuuseewo n'obiraba naye Kyagulanyi tanatuuka ku naye ng'eggwanga lyonna tulikoze ki tulina ate kati nze sitambula nkubuulidde nti ntambula district ku district Hoima nabaddeyo Masindi nabaddeyo Kyegeegwa Fort Portal eno Kibaale yonna nga ngenda nkunga abantu n'okunga abavubuka beeteeketeeke mwateekawo ekitongole President ajja beeteeketeeke mwateekawo n'ekitongole ekyakunga naye nakyo tekitambula ekunga ekolera wansi wa National Chairman
chairman Fred Nyanzi Center mujja kumukyazaako yes omubuuze enteekateeka ezo naye nga tuyambye kubanga mazima gennyini kunga yandibadde egenda mu bantu si bino ebyajjumula bino ebyakusaakaanya ne batambula omanyi omuntu yeetaaga kunnyonnyola nakusomesa akati gye tulaga yonna gy'olaba ŋŋenda gye nkugamba nti ŋŋenze Hoima ŋŋenze Kibale ŋŋenze Masindi waliyo abanyaniriza kitegeeza tulinayo abakulembeze abakulembeze abo be bakunga abantu okitegedde so situuka butuusa awo nenyimirira wali nenga nti ndi mu kiboga mu tawuni tikakati bannayo abantu mujje nedda era tusinkana abantu baffe abakulembeze abo bali mu bitundu ebyo tweteekateeka tuli mu kweteekateeka nagamba nti akalulu bwe katuuka nga mu 70 tunnamuggyako era nkiddamu tugenda mu process mu kye bayita protest vote yefaanana kalulu kakwegugunga kusuula gavumenti ya Museveni nako tukakuba kwegugunga ne munegugunga wano mu Buganda wokka mu ggwanga lyonna ate twabadde mu Western region tuyite twali mu Eastern tuyite twali mu Northern gundi region zizo nazona tuziyina kanso njagala osiibule region zizo na tuziyina so njagala okusiibula bana Uganda nga njagala okusiibula nga nsaasira abantu bange ab'ekiteezi abantu b'ekiteezi kasasiro ya mugu Kawempe South totuukayo Kawempe North yeriyo naye mbadde n'abaana abakola ku mmotoka ezo ezisomba kasasiro nga bafunako akasente nga zimutwala ekiteezi waliwo abaana abagendayo eyo ne bakuŋŋaanya obucupa obwa plastika nga bava mu constituency yange ya Kawempe South so kino ekyagwawo ate si n'ekyo kyokka naye bannayuganda bonna tunyolerwa wamu n'abantu abaabo naye nga okufa kuno abantu abaviirako okufa kuno be bakulembeze abali mu Kampala naddala Lord Mayor Erias Lukwago y'omu ku baatemula abantu bano atya Lukwago y'omu ku batemu Dorothy Kisaka Executive Director y'omu ku batemu era twagala abantu abatwalibwe mu mbuga z'amateeka babunaanibwe omusango gw'okutemula abantu b'ekiteezi Lord Mayor Erias Lukwago Dorothy Kisaka Luyimbazi Deputy Dorothy Kisaka twagala singa badde North Korea singa emitwe tekikyali singa tegiriko katajani badde gikolawo ki twagala Misa Kabanda n'ekyofa kirogabye abantu batano yabatandikirwako then bammeeya b'amagombolola nabo baddeko bonna twagala basimbye mu mbuga z'amateeka babunaanibwe kuba bavunaanyizibwa era nalaba Lukwago nga yeekaabya obuzigo obw'ekirogo wali ekiteezi nenga mmono yali yeetaaga mbooko lwakuba saaliwo yali yeetaaga kumutwala na kibooko n'alisoka nadduka emisinde yes tosobola kujja ne weekaabizaawo obuzigo obw'ekirogo ng'ate obadde mu kkobaane ery'okutemula abantu ndi munyiivu nnyo gwe badde okimanyi nti public health ekitongole ekiyambako ku byobulamu mu KCCA baafulumya ebbaluwa nga ennaku z'omwezi 2 Julayi omwaka guno 2 Julayi 2 ogw'omusanvu Lord Mayor n'agifuna ng'ennaku z'omwezi 4 Julayi okitegedde ng'ebbaluwa eyo eri an emergency letter bonna ne bagifuna Lord Mayor Executive Director ne bammeeya bonna ab'amagombolola ng'ebbaluwa eyo baga nti bannaye kasasiro w'ekiteezi ali ku butikitiki ali ku bunkenke abulako ali kalebwerebwa okuyiikira abantu abatte mukole buli ekisoboka kasasiro oyo aveewo ebbaluwa ne bagituulira okumala omwezi mulamba era okutuuka kasasiro lwe yabuutikira abantu ng'ebbaluwa eyo bakyagituulidde lwaki baagituulira kubanga balina biliyoni 4 ze bagabana wali ekiteezi buli mwaka yes ziteekebwa mu bajeti ya KCCA biliyoni 4 Lukwago azitematema n'abo babbi banne so nze nabagamba nti sigenda kuttira muntu yenna ku liiso oba oli wa NUP oba oli wa NRM oba oli waki naye abakulembeze mwenna ab'omu Kampala mwetaba mu kutemula abantu b'ekiteezi kubanga gwe weebuuze lwaki ebbaluwa Lukwago bwe yagifuna teyayita bakulembeze bakansala n'abaga nti bannange ekizibu kiikino tuyise resolution wano mangu nnyo olwaleero ebbaluwa ngifunye nga 4 enkya kasasira aveewo ekiteezi atwalibwe eddundu ettaka lyagulibwa dda 2016 Lukwago yakolawo ki ebbaluwa teyagiteeka wano n'agituulira kubanga asuubira ssente Executive Director yakolawo ki baminisita ba Kampala bakolawo ki kati saawa eno kasasira yanjadde era nze nagamba abantu bannange mwenna bannayuganda bannakampala abali wano kasasira abatawaanya abali ewakaliga mu mutwale wa Lukwago mu mukasukawo ku mulyango gwe abali e Kawempe mu mutwale wa Serunjoji ne bakansala bonna
abali enakawa mukole bwe mutyo n'abali emakindye mukole bwe mutyo n'abali mu Central mukole bwe mutyo kale kubanga tetusobola kukkiriza era ensonga lwaki kati twagala obukulembeze bw'ekibuga Kampala bukyuke twagala Chairman Fred Nyanzi Center mwajabeerera odi meya w'ekibuga Kampala awo yogedde ensonga yes awo ensongo jogedde Chairman Nyanzi Fred Center ajabeere Lord Mayor w'ekibuga Kampala tubeere n'ekibuga ekiyonjo tuve ku bana ababbi abali mu kubbira obubbizi ssente mu kibuga Kampala nga bannayuganda bali mu kufa kasasiro natta abantu nalabye abantu nga balaajana ekitezi nga baga nti ffe emirambo egyaffe tegirabikanga kati olowooza wakyaliyo omulambo oguyinza okuvaayo tekisoboka bajjayo emirambo 35 naye abantu baga nti abantu nga 10 balaajana bagamba abantu baffe bakyali mu ttaka eyo njagala osiibule so nsiibule naye obusungu ate kati munkutte nnyo ku kintu kya kasasiro kumanya oyinza n'okunzijala ekibooko wano we tuli yes kuba embeera abantu baffe gye balimu mbi abantu battibwa abantu okufa kasasiro abantu abaso kasasiro natta kasasiro baga nti kasasiro yassa abantu kweri ku mulembe guno omutebi ekyekintu kiba kikyasoboka naye olw'okuba nti mwe muli ku ddiiru mudiringira ku bantu ate kasasiro wamala okugira ddiiru yammwe eyise nodda wali n'otandika okwekabya obuzigaziga obwo so tukyuse abakulembeze bw'ekibuga Kampala tulabe nga ekibuga Kampala kifuna abakulembeze abalimu ensa abakulembeze abatali babbi abagenda okulumirirwa banna Kampala ne bannayuganda bonna waggulu President Robert Kyagulanyi Center mu Kawempe South mu Nnonda abantu b'e Kawempe tuleme kwejjusa baba twalonda omubaka gwe twalonda tumanyi na gyali twamulabye eri ng'afukamiridde mwami Museveni eggulu twamulabye eri ng'afukamiridde mwami Museveni eggulu ate njagala okulabula abagundi omanyi nti ekitongole kya UCDA mwami Museveni yakijjiiwo ekyemmwanyi naye akabondo ka Buganda kali awo kebase bamuwanga Kivumbi ne bannaabwe bebase emmwanyi okimanyi nti kwe twasomera kasitaba NUP yes bali awo bebase nonze nno bayisaamu eggaali gambye nti siriko oba oli wa NUP oba oli wa yes era nkomawo